Sebo. First of all nja bebaza okubanga mwasobodde okujja ne muwuliriza omulanga gwange ne mujja nsobola obbannyonnyola bye nayogera oba mbatangazeemu ku bye nayogera ku lunaku lwa show yange yali erugogo. Ngenda sooka bebaza okubanga mwampushingira ku sheeyo kuba singa simmwe bannamawulire sandifunye namba ze nafuna lugogo, so ndi ape era mbebaza era mbawa ekitiibwa bannamawulire, mbawa ekitiibwa ate mbaagala nnyo mwenna nga simenye ono oba oli oba ono. Nayogera ekigambo nayogera ku bayimbi abasatu betuyita ba big three nga bwe babayita oba bwe mwakiteekawo ate nga kiteebwawo mmwe mwennyini bannamawulire. Bu music we Uganda akolebwa abantu basatu omuli omwami Chameleone, omwami Bobiwine, omwami Bebecool nga bwe kize kibeerawo. So saayogera ebintu bye nayogera nti nno nti mbagobye mbu bagende tebayimba. Nayogera nga ngezaako kulaga nti balegendary baddeko emabbali n'abalala bafune omukisa omukisa oguyisaawo music oba okwongera music industry yaffe ojjongera waggulu. So saagamba mbu Chameleone toli wakabi, Bobiwine toli wakabi, Bebecool toli wakabi. Bakabi ate bakabi nnyo. Bakabi nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza. Naye ewakula ennume tebeemu. Wabeerawo eziwera ebbiri oba essatu oba ettaano oba ekkumi. So bwe kubanga baakola kye bakoze mu mulembe gwabwe ne batuleeta ne bayamba ku be bayambyeko. This time around waliwo abayimbi abayimiridde nga omuyimbi w'amaanyi naye nga eva bamunafuya. Nyinza obutabanze naye gyali nga wakabi alina content wakabi alina music omulungi naye nga buli kyagezaako okukola bamugamba olina kukoma wano tosukka wano. Music industry ya Uganda tulinga abali mu classroom nga bagamba ne bw'osoma otya mu kirasi mulimu namba emu bbiri ssatu gwe ne bw'osula mu bitabo n'ebigere n'oteeka mu mazzi mubimanya abaasomanga n'ebigere n'oteeka mu mazzi okulembera ekiraasi bajja kugamba olina kuba namba 4 mu kiraasi waliwo ba namba 2 waliwo namba 2 emu ne 3 gwe tolina kukulembera olina kubeera awo ne bw'okola otya kati kyekiri mu music industry yaffe eno. Nyinza okuba siri w'amaanyi nnyo kwogera bintu bino naye ate ab'amaanyi abamu batyo byogera bemulaba oyo asinga gravity batyo okwogera amazima ne bagamba bali abasajja baawumula ate bo ne bakkiriza yensonga lwaki obala nebyenjogera bino teri yayanukudde teri yazzeemu kintu kyonna kuba tebibakwatako industry tekyabakwatako yensonga lwaki obala tebalina music mupya okitegeera balina ebintu ebyokukola bingi kyenyinza okugamba balina emirimu gye bali mu kwasaganya emirala nga olwa Bobiwine alina byaliko ebirala, Bebecool alina byaliko ebirala, industry tebagiriiko bagivaako naye ffe ffennyini tubasibyemu lwampaka kibuli noteka buli kimu kyoyogera n'okuba lugogo ne bagamba okubera lugogo naye era tosinga Bobiwine, okubera lugogo naye tosinga Chameleone, okubera lugogo naye tosinga gundi. Ate nga ffe abamu tetukolererwa singa Chameleone, Bobiwine oba Bebecool. Tukola kulaga bano abalala abajja nti bisoboka musobola okuba Namboole, osobola okuba Kololo, osobola okuba gundi. Kwanze nze nga ntandika okuyimba ba Chameleone baaliwo ng'era bakikuba era nga bakabi okitegeera. So omulamwa gwange tegwali mbu kusinga Chameleone kuba siba musinga era mulimu abayogera nga Sendi ne Kasuku ne bagamba gravity n'oyimba emyaka 10 tolisinga Chameleone. Kisoboka nate waliyo omuyimbi omulala ali eyo ate yasobola okusukkawo n'okusukkuluma okitegeera. For example njabbawa ya Eddie Kenzo anaasonyiwa omwogerako muteeka mu bintu bino. Eddie Kenzo akoze ebintu bali abasajja bye bataakola nga tuze mu mazima nga si kwekubira sayidi si ki okitegeera. Alina ebisaawe byayimbyemu ayimbye mu nsi ez'enjawulo aleesa awaadi ez'enjawulo. Mulimu n'abaana bano be banyooma nga nja kwogera ku Spice Diana naye ng'agenze n'akola kolabo n'abayimbi be tutya
alina awaadi zaleese okuva e Bulaaya wabo ba B2C nabo balina kye bakoze ng'eyawaadi ne Bebecool ayinza okuba tagireetangako si mu bubi njogera mazima nga tagireetangako okitegeera naye ne babayisaamu amaaso buli akola ne bamugamba gwe tosukka wano gwe tosobola beera kino okitegeera nze nenfuna abantu erugogo oli n'avaayo n'ayimirira ku TV n'agamba gravity tewafunye okitegeera naye ng'ensi ekiraba munafunye oba bayingiridde 2,000 oba 1,000 oba 3,000 naye nga bazzeemu nenjogera mu statement yange neŋŋamba bukyantandika yimba nze muyimbi yakakuba cricket over emirundi ena naye nga nalimbyewa nagikuba 217 18 19 ne 1 222 kitegeera naye nga Chameleone akagikuba emirundi emeka ebiri era nga bwe kiri saawayiriza bwe nandigambye yakagikuba emirundi 10 mwandigambye ennimba oba gumu batagikubangako yagikuba emirundi ebiri Dr. Jose Chameleone era neŋŋamba abantu benafuna erugogo tebawera abantu ba Chameleone bazaafuna erugogo weewaawo era abadde afuna okitegeera abantu saazina abantu bali mu mmuudu ewagira Abannayuganda yensonga lwaki bajja nga bangi ayinza okuba Chameleone we yakolera tekiringa bwe kiri kati kuba omulembe gukyuka buli kaseera Wininwaji afunye abantu nange besaafunye rugogo Wininwaji yansinga abantu ku cricket oval ate nga mukyala ekyo kiraga mbu industry ekyuka ekitaaliwo olulingo abakazi babanyooma ngagamba abina ebintu bya Bobiwine Chameleone Bebecool nga ne ba Juliana tebabasembeza ne bw'aba ye azze nga yomu ku bakyala ye ne Cindy abasoose okuba cricket oval nefukamira ku ttaka that means industry ekyuse okitegeera nenkola list gye nakola netekako abayimbi 5 abasinga eyo list yange kitegeera buli muntu wa ddembe okola ekimunyumira nze nakola ekyange neŋŋamba Kenzo ye namba 1 Lutalo namba 2 naye nga nali nimbyewa bw'obanga gwe munnamawulire oba gwali mukunda abasaawa zino bakugambye Chameleone wano Kenzo wano ogenda tegekaani asizalawo ko ne bakuteeka Chameleone wano ne bakuteerawo n'abayimba n'abayimba edda basebata bantogera tekka sebata ogenda tekka Chameleone kati Chameleone womuteeka wano ne Kenzo ogenda tegeka Kenzo bw'oteeka no Bebecool ono ayagala funa ssente mu bantu n'oteeka no David Lutalo ani ogenda gulaani ogenda kati bwe ngamba Lutalo namba 2 mankoze bubi saawa zino so industry yaffe eri mu nyizo gamba tuli mu kibouncing castle tuli mu katimba tulina etukoma ne bw'obuuka otya ne bw'okola vidiyo ez'akabi ne bw'okola ati obuuka bubuusi nodda buli bw'obuuka odda tulina we twekwatidde mu kifo ekimu ate ffe abantu be balabirako tetumanyi kiddako okuli nange nze mwennyini ndi muyimbi mulungi gwe baagala naye simanyi ngeri gye mpisaawo kintu kino kyongera walala ng'abantu abantuwadde omukono basirise kitegeera example ngenda kuwa ya His Excellency Bobiwine y'omu ku bantu kati asinga following n'obwakabi n'eddoboozi eriwulika nnyo Bobiwine bw'abadde mu parliament emyaka gy'abaddeyo ne yeesimbawo n'obwa president ebbanga lyabwesimbiddeo kintu kiki yali ayogedde ku industry yaffe mu statement ze kyogamba kino yayogera ku mbuuza musobola okunnyanukula noga gravity olimbye bugamba Bobiwine yavaayo n'agamba copyright naa tukole kino tekiriiwo kati we ngamba mbu baabivaamu baawumula mbamusobya okitegeera nabadde njoga ne baga Chameleone yaleeta abayimbi Bobiwine yaleeta abayimbi Bebecool yaleeta abayimbi ne bamentioninga Good Life Radio and Weasel ne bamentioninga King Saha Papa CD ne bamentioninga abantu naye bw'otunuulira mu Good Life ofuuka Good Life yasooka va wa Dr. Jose Chameleone bwe mba mujjukira ne bawanyaseganyiza ebiga ne bayombagana kwe kufuuka Good Life King Saha yamala va wa Chameleone naye njagala twebuuze aba Nigeria saa zino kuba kati be baleadinga musical worldwide n'Abamerika babakkiriza ne betutya mu Amerika bakkiriza aba Nigeria mbu baakabi ne abakwatidde fulaga ye Nigeria bebaani beba Peace Square beba Dibanji beba Two Face
bebani beba Bana Boy bapya beba Ruga beba Rema beba Sike kitegeera bebayimba abapya nga ino oluyimba lumu 2 3 naye music wa penetrating naye ekimulaledde okupenetratinga bano bebayitanga ba legendary baba wekkubo ne bavaayo bati mu space bali ne bayita wate ne babateekamu ne ssente ne wezitaba ssente ne bokera ku macha n'opostinga oluyimba lw'omuyimbi omuyimbi golaba mbu alina potential efulumya music e Uganda n'oluteeka ku page yo omanyi kye kiyinza okweyongera sawa za kati album ya Fik Fameka eri ku namba emu mu Africa naye muyimbi kye yagipostinze kwaba balina following enene abamu balina millions and millions of views gundi ku Facebook baamanyi ku Instagram baamanyi nani yakinyeze balinga batakiraba ate nga bomupushinga aba abasajja betutya aba Nigeria bajja gamba ani ono ajja kujja ne ideas empya ezigenda okwongera mu music waffe okitegeera wano njogera byenjogera omwayinza ogamba Gravity byogera toli muyimbi mulungi kubyogera nyinza okuba siri muyimbi mulungi nnyo nga sikuyimbira bulungi era ngamba n'ebintu byange tebinyuma naye afazali mu byenjogedde toolamu ekirungi okitegeera toolamu ekirungi ogambe Gravity kale musiru ali aloga nti tategeera nga bwe bagamba Gravity okitegeera tategeera ali aloga nti byonna nga bibanjogerako naye mulimu byenjogera naye ng'okiraba ge mazima kitegeera bwe nkugamba industry tuli mu kantu kamu tuli mu nnyumba mwe twesibidde industry yaffe mbasirimbye bwe kiri ge mazima amatuufu industry yeekutte era alidde somewhere kali mulinga abagamba music waffe tubeerenga bakongo mbukongo bani Kofi Aramide bwe baava mu ndongo Kongo nesanawo musically kali ajogera si yakireeta Mungu wakera kumacha najulira abasajja aba basatu ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga ne industry ekomaawo kyegera si bwe kyetaagisa so mulekerawo kunkwata obubi mpa ekitiibwa abasajja aba basatu mbaagala nnyo era n'abali ku show yange baakiraba Nimrod waliwo nayimba ennyimba za Chameleone n'ennyimba ennyimba za Bobiwine za Bebecool sijja gamba kisizimanyi nzimanyi naye sizimanyi ziyimba enyimba ze za ddoboozi kuyimba nnyo kitegeera naye nayimba ennyimba za Chameleone empasinga respect okitegeera ate ebirungi mu byogere bannamawulire nakuba lugogo nejjula nengene embalasho embala negaana teyakola bulungi olw'enkuba n'ebyaliwo n'abantu ne bakikuliriza ne bava ku birungi byenkoze okitegeera Gravity kyemusaza ebikoze bitya ekyokusala kiri nnomo oyinza osanga obuwagizi bwange butini embalala kitegeera naye tekitegeeza mu ni muyimbi mubi ate bwe nnyimba oluyimba ne lutakunyumira tekitegeeza mu ensi oluyimba tebalwagadde so mulekerawo kunkwata obubi bali abasajja mbawa ekitiibwa mbaagala nnyo so ensonga yange abatopu firi ekyo ekintu kiveewo mu industry tuveeko akantu ako simango ne topu firi ono ye namba emu ono ye namba 2 nga bennyini tawulo bagisuulawo kitegeera byotogera bwe tebimukwata nako nze kyemmanyi kabe Chameleone tabiriiko kuba industry bagivaako okitegeera buli omu ali mukola bintu bye birala oli ali mu politics Chameleone ali Bulaaya akola bibye Bebecool naye ali buwa akola bibye kitegeera neffe buli kye tukola gwe ne bwokola otya togenda singa Bobiwine gwe ne bwokola otya tusingira singa Bebecool Gravity ne bwoyimba emyaka 10 toliyimba nga Chameleone nze sikolera kuyimba nga Chameleone kitegeera Chameleone ansinga oyimba ansinga nkubisamu emirundi mutwalo nayinza okuba nsisoba kuyisa Chameleone waali nate mulimu abali emabega betusibiddeyo abayimba okusinga Chameleone asobola okukola ebintu ebisinga ebya Chameleone abalina ne ideas ezongera industry yaffe mu maaso okusinga Chameleone okitegeera so ensonga yange yeeyo sina gwe nnyoma teri gwe mpisaamu maaso teri gwe bonna mbawa ekitiibwa kyabwe naye tubafune tubateeke walala tuzeemu bano abalala abajje amaanyi tuleke bamalanga mu maanyi oli ne bwakola kima mugambe nedda tosobola so kati ensonga yange yeeyo